teri mugagga akwata sente naziwa mwana modu ebintu bikolwa bwavu mwana mwattu bikolwa bwavu mukwano gwo abati ebyasobola bikola tasobola talina sente tezimuyitaba nzimuyitaba abati tayagala nakumwogerako nti alina sente naye azirina agala mutuule butuuzi awo mulye munywe omuntu yenna bw'obanga omanyi olina kye bayita obugagga amaanyi agasinga okubeera mu bugagga it's consolidated. Now to consolidate wealth you must insulate against impulse spending. Oteeka okwekuumira mu kumanya n'okutegeera nti kino ekiriwo kivibe naye tekizza magoba. Awo nga gwe ngoba otegedde obugagga. Wano bye tulimu babikoze omwana wa senior 4 mu senior 6 tebagenda bimukolera. There would be idea for me, my thinking, if you really want your child to be motivated. Kwata ogenda ogule poloti. Okay? Oba kwata emitwalo gy'okutte 8 oba 1.7 oba ebukadde bubiri bukwate omuguliremu laptop. Omugambe njagala oyige okukola ze bayita overseas waliwo companies ezikola nti omuntu obeera e Uganda naye ng'abantu b'owa service bali London okolera online. Ayige what you're doing, you're extending wealth. Naye omwana omuwadde ssente abazadde b'omulembe guno tuli banafunye era tuli bajega nnyo nti ffe twetidde abaana tuzimbye omulembe omunafu omubuyabuya oguli entitled nti omwana buli kaseera oyagala kumuwa kati n'abazadde tebamanyi lwaki abaana bebabawa nnyo because ba feeling and they are paying for what they didn't get luli nga bakyali bato. So buvunaanyizibwa bwa muzadde kutandika ku balansinga. I have a senior 4 candidate yatudde guno omwaka bamuyita Divota mwala muweerera ali Toroleeyo. Mukyala wange yaŋŋamba Divota wamuweereza success card ne mugamba saagiweereza naye bwe sigiweereza taakola ebibuuzo ajja bikola naŋŋamba ajja bikola ne mugamba then we move on. Kyamagero. But what I did, because omulembe ogwammwe gwa success card na bisente nze nakubira headmistress ne mugamba mpe eddakiika 10 njogereko n'omuwala oyo ne mugamba this is where we are tutuuse bulijjo tukola ne tukola wano tutuuse ne mugamba whether you pass or you don't pass you'll still be my daughter, whether things turn out wrong or good I'm still going to give you the best support. Bw'otuuka n'oyingira mu room eyo abaana bonna b'olaba b'osoma nabo that is the world. You're competing with all of those people. Bye wasomye bye wategedde by'oba oyanukula by'otaategedde it's not a crime. Do what you can with all your might. Dakika zaali 10 ne muta twamwokyayo wadde nothing. Because my job here is to coach. Asamba ate omupiira walaga omwana alina obwetaavu bungi banne ku ssomero bali mu kulowooza beach party after exams omuwadde emitwalo 5 agalina mu sutukesi ye gwolowooza alowooza bibuuzo bino balowooza party alowooza beach party. Simanyi dynamics z'abazadde olumu engeri gye tulowooza but it shocks me naye ng'ate gwe mulembe gwe tulimu. So ebyo bwentyo bwe nabiraba abazadde abaabikola bw'obanoonyerezaako ennyo oba nabo bwe banaafuna obudde ne beetunuulira nga badda mabega emirembe 3 emabega there was poverty that was very strong mu family mwe bava. So oftentimes obakula baagala nnyo okulaga ensi nti twakikuba kibayita financial temperature nakisomesaako wano nti omuntu bw'afuna ssente ezisukkuluma ku ezo z'abadde amanyidde okufuna ye atandika okusaasaanya ezo ezisuseemu paka ng'atuuse ku nsimbi ze yamanyiira nadda ku nnomo. Ey'ekizampo togireeta naye yeeyo ogitegedde? Ngitegedde. Ey'ekizampo nti singa kasuku oyagala obuwumbi 8
nenkera nenkuwa obuwumbi 12 ojja tusanga mwambala biki bino tugende mu Woolworth bakuwe kino bakuwe kiri you will spend paka ng'otuuse ku ssente obwongo boze butegeera obuwumbi 8 era sente no ziggwawo nenga okuva ku 8 9 10 11 12 obulala obutaano obubulowinze kati abazadde ye modulo yawe tebabitegeera. And you can't challenge them so much because we live in a society where people don't read, people don't seek guidance. Kyakubiri batadde omutango bagutadde ku baana abo abaana bagenda kubeera mentally enslaved paka nga results zikomyewo. Abeerawo n'atulina wenagana bali results ziddaddirwe zikomawo tagaana zitunulako. Now that is a forwarded mental issue ku mwana gwe wakikola kulabisa kamera and all but abantu basanyuka so what the impact is always on the child. Yeah, kikoma waawo lwakwakati kyate olina kyoyogeddemu kyenjagadde nti okusinga okuwa omwana $2,000,000 muguliremu laptop abeeko kyayiga actually ozikwata n'omugamba nti zino ssente zo zengenda okuwa we mutuukira mu vacation nkutwala walale kazi ogenda kuyiga kutunga. I think for me now engeri gyokireeseemu it justifies why you usually say toyagala commentinga ng'ebintu omuliro gukutte because people at the time buli ya commentinga nga emotions ziri waggulu mweraga mukolayo kitegera naye nga ffena kye tunoonya wali twagala can you show us logic in your argument nti oli bagamba nti mu kifo ky'okuteekayo $5,000 mukoleremu kino mu sponsoring asoma afuneyo ka life skill ewalali casual ate it makes sense. Kiri bwe kiti buli bw'oyagala okwanukula abantu nga bali mu muliro obeera nga ayanukula abantu abali ku TikTok because people on TikTok respond to a clip not the entire interview ne babeera n'obusungu nno bungi na context gye yavudde tagitegedde. So whenever things are burning, me I don't follow trends. I follow patterns. Sigoberera muyoolero kino kye kiriko njagala nnyo okunoonya pattern eno evaawa era ogenda oginoonya omukululo nga guva mu parenting. Abazadde kye tuli mu kola today n'abaakola ekyo bakiyita presence over presence. We are not present mu bulamu bw'abaana baffe tunoonya ssente tuli mu kuyiriba odde eno odde eryo kati olw'okubanga tetuli mu budde obwo bwe batuuka wano okukola senior 4 ne senior 6 we pay for the absence with the presence. Total nonsense. But the kid omwana takwagala wano ng'agenda kukola senior 4 mbw'omuleetera ebirabo bya ssente nti omwagala nnyo ayina kyayitamu mu senior 3 she was raped you didn't know. Tokimanyi nti teacher wamukozesa ku ssomero tokimanyi nti omwana ono ow'obulenzi yakabeera ne suicidal thoughts emirundi egisukka mu 6. Here you are agenda kukola senior 4 you bring the presence just to a smear campaign okujjawo kiri nti wali absent as a parent. Pattern not trends, pattern. Wow. Yeah, kati awo nkutegedde bulungi. It makes sense for me.